Omukyala Prime Minister munange omukyala Robinah Nabbanja akutte atya munange ate aba opposition munange ate mu liiso esaidi eno. Kakati nno byengenda okubeera nga nkubuulyako ko maaso awo. Bobi Wine ye avuddeyo munange n'akyogerako esaidi eno n'akomenti nga munange ate ku bubaka omukyala Robinah Nabbanja bwe yakoze ku mukutu munange ate ogwa X. Byengenda okubeera nga nkuyitayitiramuko maaso awo kosa ate munange wali ebiri mu kutambula omuliro guli mugenda mu maaso munnange ate mu kibiina ekya NUP by the way eside eno era nga wali Bebe Cool nno yagambye nti nno actually sinnakugamba bo buno nno munnange ate obubaka oba munnange ate audio enkambwe ebadde ekutte akati ku mukutu ogwa TikTok yagamba nti nno bwekiti munnange byengenda okubeera nno ng'ate nkuyitayitiramuko awo afuddeyo munnange ate n'ebyama abadde ali byogera awo eby'omukyala munnange ate Sauda Madada, oh my god, whatever. Bingi nnyo muganda wange byengenda okubeera nga nkubuulyako ko maaso awo obanga owuliriza munange ate esaidi awo. Kakasa nti no video ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba bamita Jaminat sinza ku Jaminat yogi kansooke nno nkutegeezeko ko wali ne tweet ebadde munange ate ekutte akati ku mukutu ogwa X esaidi. Kakati nno Bobi Wine naye yakoze wali munange ate post n'akomentinga ku bubaka buno omukyala Robinah Nabbanja. Ekiwandiiko kino omukyala munange ate Robinah Nabbanja akutte atya munange ate aba opposition munange ate mu liiso. Kakati nno agambye wali n'agamba nti nno if the opposition believes they are being nti bali mu kunyigirizibwa munange ku gavumenti eno munange ate eriko baddembe munange ate they are free to leave oba okategeera muganda wange bwe katyo era nga boogeza okulaba munange ate post ndowooza ogezaako giraba era nga n'omukulu naye Bobi Wine avuddeyo n'akomentingako ku kino munange ate ekiwandiiko oba munange ate ku tweet eyo ebadde ekutte akati. Kaakati nno ebyo nno bibadde bikyali awo. Obubaka munange ate obwa Sauda Madada kosa ate ne Bebe Cool. Bebe Cool avuddeyo kaawo bannange. Simanyi gye binaggwera naye bikyagenda mu maaso okubeera nga bikya trading. Audio eno ebadde ekutte akati ye agamba nti nno alina munange ate ebyama biibino nno ali mu kubyogera omukulu munange ate Bebe Cool. Sauda ogenda kunsonyiwa gy'oli ono bwino kamute omulundi ogusooka. Sauda Madada yali akola ne Jeno Kale Kaihura. Sauda Madada baba akola ne Jeno Kale Kaihura ne bakyankana nga Jeno takyamuwa budde. Sauda najja gyendi n'angamba Bebe nina information ya amaanyi. Ne mugamba information ki? Nze saagala kweteeka mu bintu bye sitategeera ebyo by'okusika eriyo. N'angamba nja kulaba president. Ne mugamba Sauda nze sitwala abantu wamukulembeza okujjako nga mmaze okuverifyinga information. Okay? Sauda Madada yajjanga nansanga ku gym awe Bukoto ku CNC nga wajja daily nga ate making sure nti mu recordinga ku video zaki ez'ekizimbe because namanya netolola Sauda Madada n'engamba lwaki ono omuwala aneesibyeko nnyo nga ate Kale Kaihura ebiseera ebyo yali talemesa nnyo bantu kumuleetera information. Okay? Ngambira onengamba naye Sauda lwaki ayagala nzi kale nengamba kale ayagala president kubanga nze ebiseera ebisinga information bw'ebeera very clear I access the president. Kati natandika okundeetera bwino gwe yasooka okundeetera eyasinga okuntiisa nemmanya nti ono omuwala muzibu nnyo. Sauda Madada yasala ekkubo n'ajoyininga Nuupu. Bwa joininga Nuupu batandika zi meeting mu nyumba ya Alani Makindi. Sauda Madada ne banne bonna ne ba Alani nga amasimu bagaleka bweru nga Sauda ine simu ey'okubiri gyayingira nayo mu meeting ezo. Sauda nandeetera bwino n'amunzanyira nenga ne Sauda yali tamanyi nti nange nalinga mu recordinga kubanga nali mwekengedde lwa nsonga engeri yali nga tanalaba president ng'ate tanalaba Jeno Kaihura nakimanya nti okusala ogenda mu Nuupu akikozesezza busungu
kati nemmanya nti tewali yamutumyeyo kuketta kuba Sauda yali in the beginning nga bwe nkugambye nti yali akolako nejje naani kale ng'agendayo mu ofisi akola bwino kino nekiri oba okitegeera kati ndooza we baafoolinga apaati awo jeno kale we yaleetera abo abasajja abo abaafuuka ekizibu abo ndooza Sauda nekimusambamu ebbali n'atasanyuka kati n'anoonya omukulu bw'anoonya omukulu kwe kujja ewange bw'ajja ewange nenteeke ng'obudde nga nverifayinga omuwala ono ebintu byayagala okuŋŋamba bingi nnyo bye yali aŋŋambye awo naye byayagala okuŋŋamba birina amazzi nti nze nsituke ŋŋende ŋŋamba omukulembeze nti waliwo omuwala ayagala okumiitinga okay kati during that period alaba ndi slow bw'ayingirira ekintu kyani ekyakadingo bw'ayingirira ekintu kyakadingo uliriza Uncle Bebe tugende naye omukulu muleke tugende kyomuyita kadingo kale president wammwe genda maaso kakati bw'ayingira ekintu kya president wammwe ajoininga alani emakindi kati nsobola okugamba nti omanyi lwaki nze nasirika nensirika ebbanga lyonna erisinga obungi omanyi omuntu eyasinga okusibisa abaana abo ababiri nti ye Sauda omanyi nti tewaliiwo kyayogerwa mu miitingi ezo mu bintu by'okutema abantu bye baateesanga nga nange naliko ku lisiti y'abantu abalina okukolebwako okay omanyi nti nno omuntu eyafulumya bwino oyo yajjanga nanneegambira byebyo nno munnanga ate ebikyagenda mu maaso okubanga bitambula okwetooloola odiyo eyo nga we nkugambye nti ebadde ekutta akati byebyo nno munnanga ate ebikyagenda mu maaso okwetooloola nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo esayidi eyo kakasa nti ino vidiyo ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga